Bannakibiina ki NUP nga bakulembeddwamu munnamateeka ate nga ye mubaka omukyala owa Kampala Shamimu Malende akyaliddeko abakuumi aba pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okuli Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe mu kkomera e Masaka. Okusinziira ku Shamimu Malende, ab'ekkomera bamubuulidde nti wadde olunaku lw'abantu bano olw'okutwalibwa mu kkooti okusaba okweyimirirwa balumanyi tebannafuna kiwandiiko kitongole kuva eri kkooti kibalagira kubatwala. Kubanga tutegeezeddwa prison nti yo yadde olunaku eruyina olwa 14 August naye tegenda kubaleeta. Olw'ensonga eyina ekiwandiiko yo kyerinze bagiwandiikire mu butongole. So twagala kugenda ku kkooti eno tulabe ekiwandiiko ekyo kiyitibwa production warrant we kituuse okubeera nga kireetebwa ku prison abantu baffe basobole okuba nga tuli sure nti bajja kujja mu kkooti nga 14 August. Oludda oluwaabi lulumiriza nti ng'ennaku z'omwezi 18 May 2024 abawawaabirwa okuli Akilewo Kivumbi, Mugumya Gaddafi, Grace Wakabi amanyiddwa nga Smart wa Bobby ne Edward Ssebuufu bakozesa eryanyi ne banyagako bannamawulire ssaako n'abantu abalala ebintu byabwe omuli essimu, esweta ne ssente ate bwe baamala ne babatuusaako n'obuvune. Wano wasinzidde n'ategeeza nga bwagenda okukwatagana ne bannamateeka abaludde mu musango gw'abantu bano balabe obanga ddala bafuna ekiwandiiko okuva mu kkooti e Masaka abantu baabwe basobole okuyimbulwa. Ngenda kwongerako amaanyi gange n'eddoboozi lyange okubeera nga tununula abasibe bano. Malende agamba nti embeera y'abantu bano asanze si nnungi nga Eddie Mutwe akyali mu bulumi obutagambika, Akilewo Kivumbi ekirwadde kya pulesa kimubala embiriizi ate Grace Wakabi alumizibwa obulwadde bwa ulcers ssaako n'omugongo ate nga ye Gaddafi yaleka ebbujje nga tebamanyi kye baliko. Weewaawo nga bali munda naye tebali mu mbeera nnungi. Eddie Mutwe ne wetwogerera alina omuggo kwatambulira olw'ensonga nti yafuna obuvune owaava ku tocha gye yafuna ng'akwatibwa. Weewaawo bagezaako okulaba nga adda engulu mpolampola naye era obulumi bukyali bw'amaanyi yeetaaga kufuluma afune obujjanjabi. Akilewo Kivumbi ali hypertensive yeetaaga okubeera ku mpeke essaawa 24 okusobola okuba nga obulamu bwe butereera. Bw'ogenda ku Wakabi Smart oyo alina ekizibu ky'omugongo ne ulcers zisula zimunyoola zisiba zimunyoola naye talina kyakikolera. Gaddafi yaleka omukyala alina omwana omuto nga yakazaala bw'ati. Veronica Nannyondo omubaka omukyala ow'Ebukomansimbi yennyamidde olw'omujjuzo oguli mu kkomera e Masaka n'asaba gavumenti ebeeko kyekola. Masaka prison eno etwala ekitundu kya Greater Masaka yonna. Districts nyingi ate na bonna abaddiza eno emisango babaleeta eno Masaka. Sekkomera lirina abantu bangi, omuntu omu tasobola kutuula mu misango egisuka mu 4,000. So tusaba gavumenti erowooze ku Masaka court n'abasibe n'embeera y'abantu gye balimu mu kkomera. Abantu bano bakuumiddwa mu prison naye n'ensonga ezibakuumisa mu prison sinnambulukufu. Tulaba obutali bwenkanya. Kye bagezaako okukola kutulumya na kutudisorganizinga ng'ekibiina ekyobufuzi n'okuddira abantu abalina Kyagulanyi abamukuuma abamuwadde security abamwagala abamuwa obugumu bamuggyako asigale nga ali isolated. Bannanupu abalala nga bakulembeddwamu Patrick Kuteesa ne Julius Katongole basabye abantu baabwe baleetebwe mu kkooti basobole okufuna obwenkanya. Ennaku y'ekkomera ennaku nzibu nnyo. Tusaba obwenkanya butuuke ku bantu baffe mu nnambiro. Tusaba bekikwatako nti baganda baffe ng'ennaku z'omwezi 14 abagenda okuleetebwa olunaku lwafuniddwa baweebwe beiru kubanga si bakozi ba misango, si bakozi ba bikolobero. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.